bannange ne mumunyonyi simulaba olunaku newulira ngangali yakoze nsanyuse nnyo obalaba amanya nze Ronald Mayinja oba ntudde nnyo amanya nze Ronald Mayinja olwaleero twagala okutongoza ekigambo kye bayita peace for all, all for peace. Mu Luganda kivunulwa nti emirembe wa ffenna emirembe. Era nsaba buli azze wano abeere ambasada omusaale w'emirembe buli gyakola ki buli wootambulira. Ekintu kino nakirowoozaako okuba nti kitandika nga ndaba nti mu Uganda temukyali muntu alowooza ku lwa Uganda. Weewaawo temukyali muntu alowooza ku lwa Uganda, wabula buli omu yerowoozaako ng'eggwanga lye, ng'ekibiina kye ekyobufuzi kyawagira, nga yerowoozaako ng'eddiini ye oba ng'omuntu sekinnoonya. Naye nga ffenna tulina ekitugatta ye Uganda. Actually nga tonnafa ku mirembe gye wali sosofa kujja munno, kubanga bw'otafa kujja munno ne munno amalawo egijo. Weewaawo kaakati kyensaba twagala ffenna tukolerere emirembe, tuwaŋŋane ekitiibwa mu ndowooza zaffe ez'enjawulo. Osobola okuba ng'eddiini yo si ye yange netukkaanya. Uganda erina okutambula okuva mu ndowooza ez'emabega zize twalimu. Edda wabangawo entalo z'amadiini, ng'Omuyisiraamu osanga tebakwataganye na Mukatuliki, Omukatuliki takwataganye na Muprotestanti, naye byonna byagira ki byaggwaawo. Kati waliwo entalo eziri mu mawanga, eziri mu byobufuzi, ezo ffe omulembe guno tuzirwanyise zinazo zikole ki zigwewo. Tuve ku biri bajjajjaffe baatulimbanga omukazi enkoko bwagifumba omukazi talya nkoko, kati bwe baazirya baafa. Kaakati ekintu ky'okugamba gundi tabuuza gundi ne gundi talina kubuuza gundi olw'endowooza z'ebyobufuzi, ekyo njaga tukirwanyise tukimalewo. Ensonga yaffe eno gye tuyise peace for all, all for peace. All for peace. Emirembe ffenna tugenda kugitambuza eggwanga lino lyonna nga Katonda embezi waffe. Amiina. Tujja kwekolangamu omulimu ne bannaffe bwe tugenda okuba nga twongeddeko okumaakinga. Tujja kusaba nga poliisi etukkirize tumaakinge nga ku lw'emirembe egya ffenna. Era njagala obbakubiriza ng'ensonga eyo kyagiriko nnyo nti bw'oba osanze munno eyo ate nategeera peace for all, all for peace, ogwo mulimu gwo ng'omusaali wa peace for all okumubuulira ki kye tukola ki kye tuliko, ate ng'olina n'omugumiikiriza endowooza ye, kubanga naye talina kutegeera. Oyinza okuba tonnamutegeera nga naye tannakola ki tannakutegeera. Kati tulina okukola, twetaaga tolerance, okugumiikiriziganya. Ekyo bwe kinaabukala mu Uganda, tugenda kufuna Uganda ey'emirembe. Wano tuyina bwe nzira ku sadi y'ebyobufuzi, tulina ebyobufuzi ebiddugala ebiriddate. Osanga nga w'ekibiina kino tabuuza wa kibiina kiki kiri, n'osanga waaki tabuuza wa kino. Naye mu nsi ezitusinze okukula esinga Amerika, ojja kusanga nga Bush ne Clinton
n'abalabe mmanya abafuga Amerika nga si ba kibiina kimu naye nga ku lwa Amerika batuula ne bakola ki ne bateesa n'olwekyo n'abakulembeze baffe twandibasabye ku lwa Uganda batuule nga bakole ki basse ki ku lwa Uganda weewaawo ku lwa Uganda gwe mulamu gwe tuliko nti peace for all For peace. ensonga ey'okubiri mu kisinde kyaffe kino tugenda kubanga tuyiiya music tukompozinga ennyimba ezikubiriza abantu okwagala emirembe tugenda kuyita ne mu nnyimba nga tukubiriza ki abantu okwagala emirembe abantu okwagalana nga bannayuganda waffe n'abatudde wano tetuli baggwanga limu tukkaanya tetuli ba ddiini emu tetuli ba kibiina kyabufuzi kimu naye tutudde wano kuba tuli baki bannayuganda era olulimi lwe tulimu ffenna tuluwulira n'olwekyo kye tukikuze mulimu lwe neebuunya ab'ebyobufuzi baffe abakulembeze baffe buli gw'obuuza akugamba nti njagala emirembe tukolagane tubeere bumu buli gw'obuuza tewali akiwakanya naye ekikwewunyisa tewali akikola mwali mulabye yakiwakanya buli omu agamba nti emirembe tewali akola ki bulagaye tubeere bumu ku lwa Uganda tubeere bumu ku lwa Uganda ne bw'omugamba nti kikola tewali akola ki akikola kati ffe tuvudde tukiteeke mu nkola weewaawo tuvudde tukiteeke mu ki mu nkola era nga ensonga esoose tulina ensonga ttaano ze tugenda okusooka nazo esoose embaga tugenda kutambula eggwanga lyonna nga tukubiriza emirembe ku lwa ffenna ku lwaki lw'emirembe pointi ey'okubiri tugenda kuyiiya ennyimba tugenda kuyita mu bitone kubanga nze awo wensinga okumanya tugenda kuyita mu bitone okuyita mu nnyimba okuyita mu mizannyo okuyita mu firimu okupromotinga emirembe ku lwa ffenna kuba ffenna Uganda tugikola ki tugiragaliramu ensonga ey'okusatu tujja kusaba poliisi yaffe tukkirizenga tutegekenga ebivulu byaffe weewaawo tutegekenga ki ebivulu byaffe okusobola okupromotinga peace for all eyo yegenda okuba ensonga ey'okumeka ey'okusatu ensonga ey'okuna gyetugenda okupromotinga kwe kuwaŋŋaana ekitiibwa okuwaŋŋaana ekitiibwa ekyo tugenda kusooka okukiyisa mu kugumiikiriziganya oli nga tonnategeera kikisooka omugumiikirize kubanga eyo yeba endowooza ye n'oluvannyuma naye akuwulirize tuwaŋŋaana ekitiibwa mu Uganda ku lw'obulungi bwa Uganda eyo ensonga egenda kuba yakumeka yakuna ensonga ey'okutaano ekibiina kyaffe kino kye kigenda okukola kigenda kuba kikunga abantu okunga abantu olw'okupromotinga emirembe mu Uganda tugenda mu bannayuganda okubakunga okubeera obuki obumu n'olwekyo buli ali wano leero ofuuse musaali weewaawo abantu betugenda okukikola nabo sofa ku bench wano tuliko n'abantu omwami nabamuyita Mwami Juma Balunywa sikukako Morini Nasaka Kulangira nabamuyita Crescent Kivumbi ono ye council of Famita alina itwe olwamuyita Joseph Kenya tuli bangi tetuweddeeyo naye olwaleero for this introduction ffe tusobodde okugira ki okubeerawo okulabikako waliwo akalako esibalaze kuba njagala mbenga mukamanyi bwe tuba tubuuza ffe tubuuza omwajje wano mulage tubuuza you can come
That's what today was a big man. Okay. Hey. Peace for all. All for peace. All for peace. Peace for all. Peace for all. All for peace. All for peace. Peace for all. One of them is to make a nationwide tour with a view of sensitizing Ugandans on the importance of peace and unity. Peace for all. All for peace. Then another thing, we are going to compose music. We are going to go through music, dance and drama for the same cause of sensitizing Ugandans about the same in different languages. The third point, we are going to organize legal concerts. Legal concerts with the permission of the police, again to sensitize peace. Then we are going to promote mutual respect. Mutual respect for one another, regardless of their political affiliations, religion, tribe, but we are all one as Ugandans. Then the fifth one is the mobilization of Uganda. About the question again. Ensonga banaye tulese okutandika ekintu kino, tulabawo twagala obumu mu Uganda, twagala embeera twagala embeera ezitwawukanya ezo tuzisse ebbali tufe ku ezo zokka ezitugatta nga bannayuganda, kubanga ekyo ne bw'osanga balwana babiri ekyokuba bannayuganda bombi tebakyegaana, bombi tekuli akola ki akyegaana. No kakati ekyo tebateegaana nekyo tukikole ki kikulaakulanye. Mukama wange Joseph eyo ensonga lwaki twatandise ekintu kino. Oh yeah. Sebo ngazira mu kibuzo embeera egenda mu maaso singa tesalako wetunatuukira 2021 abantu bayinza okubanga batemagana, abantu otuuka mu taxi onagamba laba ono ennyindo ye ya saidi eno ono ate wetunatuukira 2021 kiyinza okuba nga kikoze eki nga ekintu kitabuse nnyo. Yensonga lwaki tuvuddeyo nga twagala emirembe lwa ffenna ku lw'emirembe. Obuvuyo obusobola okubaawo nga buleetebwa obutakkaanya mu ndowooza ez'enjawulo ze tulina okubutangira ekitujjeeyo okubeera nti tubukola. Vision yabuuza nti bajeti y'ekintu kino egenda kuba ssente mmeka. Obutuufu bwa bajeti y'ekintu kino sigimanyi, era naffe tetukola ki tetugimanyi. Wabula ffe we tutandikidde tukoowola buli munnayuganda yenna, ffe ne bw'otuwayo ka t-shirt bwe kati akakofiira kaki kubanga akakofiira kano omwana abukola akakolera 10 mmeka 5, naye obubaka bwe katuteekamu obubaka bwo bw'amaanyi. Kati bannayuganda olw'okuba nti ffenna tukyagala, ffe ne bw'otuwayo kakofiira kaki kamu. N'olwekyo bajeti tetusobola kugibabula kuba tetugimanyi, tubadde twekolamu mulimu nga bw'otulaba tutudde wano. Era omulimu gwe twakekolamu munene gulabika nga munene si munene kuba tusobodde kufunayo obusweta n'obukofiira. N'owekifo n'atuyambako n'akituwa kuba ffe wano wetubeera ku kalenda nabo ne batuwa ku kifo ne tukuŋŋaanya entebe kwekubayita nabo bapromotinga emirembe. N'olwekyo ekya budget
tetusobola kugamba nti tulina ssente mmeka naye tujja kuyita mu bannayuganda abaana bakitegedde ow'15 ow'akatishaati ow'ekipa y'amazzi tusobole okupromotinga emirembe. Amos Monitor obuuziza nti ozenga politician oba ozenga promoter of peace oba ozenga musician ekibadde ekibuuzo kye. Bana njagala ffenna tube clear. Peace for all. All for peace. Si kibiina kya byabufuzi. Ekyo njagala tukole ki? Si kibiina kya byabufuzi. Wabula kibiina kya bwannakyewa ekitondawo endowooza ey'okukkaanya awamu twalibise nga NGO initiative. Si kibiina kya byabufuzi era tovaawo n'ogamba tuli mu kibiina kyaki kya byabufuzi. Nedda, kino si kibiina kya byabufuzi. Tukyusa ndowooza. Tukyusa ndowooza ng'oli bwanatandika ekibiina nti mulekerawo okuba abakyala mu maka. Munfuna bulungi? Kati mulekerawo okuba abaana bato. Katuzze nti mulekerawo okwawukana olw'amawanga, olw'eddiini, olw'ebibiina by'ebyobufuzi musigale nga baki? N'olwekyo nzize nga omuyimbi atandise okukyusa endowooza eyo. Waliwo omukulu ambuuziza about Bobi Wine abadde Amos ogambye nti waliwo omuyimbi munnaffe omu Bobi Wine People Power ebintu bye tebikkirizibwa kukola ki? Takkirizibwa kuyimba ate nga bana bakkirizibwa. Kaakati bwe tudda ku saidi y'ebyobufuzi twalisabye era peace for what? Peace for all. Bwaba nga bala bakkirizibwa ne Bobi Wine akole ki? Akkirizibwe. Kubanga we need peace for what? All for what? Mukitegedde? Twagala ensonga nga tuzikwatako ng'amazima gazo bwe gakola ki? Bwe gali. We need peace for all. All for All for peace. So naye akkirizibwa ayimbe ng'omuyimbi. Twawule Kyagulanyi ku Bobi Wine. Bobi Wine wabasabye okuyimba akole ki? ayimbe. Kyagulanyi ebyo byabufuzi ffe tetuli bya Kyagulanyi kiri kya byaki? Ebyo babiteeseko mu Parliament. Naye kino ekyokuyimba nsubira kya buntu nga naffe. N'alisabye naye akole ki? Ayimbe. Wabuza source of funding. Obufunze baba bagenda okuva ensimbi zino. Abagenda okuva ensimbi zigenda kuva mu bannayuganda. Era mukama waffe bw'olaba nga tuleese komiti ne tujja ku radio service tugamba mutuyambeyo kale gundi y'amazzi oba airtime baganda yite mutugobase. Tugenda kubanga tusaba okutambula okumakinga okutambula okumba. Tugenda kubanga tusaba okudduka emisinde okuvuga obugaali. Tumanye nti buli anakyetabamu ajja tuwayo omutwalo guki gumu. Peace for all erina okukola ebintu bingi. Waliwo omuntu nga si munne yamumalako emirembe naye ng'ate obulamu bwe tebulina mirembe. Tusobola okugamba nti bane bwe tunaakumba ne tuva we tutuuka egindi akasana ke tunaafunamu abakansa bali bitukawo abaki? Abakansa. Kano kali bitukawo abakino. Ffe nyini peace for what? All for what? For peace. Era naddamu n'atubuuza nti eno kibiina kya bufuzi oba nedda ssebo kino si kibiina kya bufuzi wabula kino kibiina kya bannakyewa kye tuyita NGO, non-government organization. Farida from ABS. Farida wabuuzizza nti okutandika ekintu kino
tubadde tufunye kutaataaganyizibwa, tufunye bivulu byaffe nga biwerebwa. Kiki ekitulese okukola ekintu kino? Okutaataaganyizibwa tukulengera. Weewaawo tukola ki? Tukulengera. Yensonga lwaki tuvuddeyo tusobole okuziyiza, kubanga okugema kusinga okugira ki? Okuwonya. Katukulengera, n'olwekyo tuvudde tusobole okutangira embeera eyo. Dumba from NBS wabuziza nti eno slogan ngombo oba lyerinnya ly'ekintu. Muganda wa Mwami Dumba, eryo lyerinnya lya organization yaffe. Peace for all, all for peace. Eryo lyerinnya lyaffe lyetweyita. Ebibuuzo byebyo. Oh, you are asking another question? Maureen. Yes. Oh. How do you meet him? Mwami ani? Alan Mwesige. Ekintu ky'obuziza si kituufu n'akamu n'akatono. Abuuzizza nti kino kiba kibiina kya byabufuzi, kino si kibiina kya byabufuzi. Mwami abuuzizza nti Mayinja Ronald agenda kuyingiramu NRM. Nedda ssebo, siri mu byabufuzi, saagala byabufuzi, njagala ndowooza initiative okutuusa emirembe. Ofuna bulungi mpagira endowooza eyo gye tulina. Nze nakulanga maama wange nga wafumba enkoko nga ye talya. Nga taata wange agamba mukazi talya ki? Mukazi tunawulira walinga ewunya bulungi naye nga takola ki? Talya. N'osanga nga bambi asiika eggi lyonna takola ki? Talya. Endowooza eyo naye waliwo yagirwanyisa. Neevaawo leero abakyala balya enkoko era tewali kyabaawo. Naye kyanaku nyo ti maama wange yafatalidde ku ki? Kaakati olwaleero ndaba abantu beeyawuddemu olw'ebibiina by'ebyobufuzi. Simanyi ono wa nani, ono wa DP, ono wa NRM, ono Jema, ono bali kweyo. Ensawo yavaawo dda. Nze nina maneja wange mu by'okuyimba bamuyita Musa Kavuma, musiraamu wango. Naye mu bira tukola ki? Tukwatagana okuze tuve ebyo tubiveemu. Musobola okukkaanya ku butakkaanya. Nemuga kino kibi naye nga mukikkaanyako kulwakwa. N'olwekyo siri mu byabufuzi, siri mu NRM, wabula njagala otwale kyenkugamba nti njagala tupromotinga emirembe ku lwa ffenna, ku lwa Uganda ffenna nga bannayuganda. Naye bali musewe Ronald Mayinja, bannayuganda mwebale buli omu gyatuusaako engalo. Abafunye ebirungi basanyuka nammwe, abafunye ebizibu nakwala nammwe, sabe Mukama bibayiseemu. Natandise ekintu kino kituyita emirembe ku lwa ffenna, ffenna ku lw'emirembe. Peace for all, all for peace. Nga nnwanirira obutali bumu, different treatments ku bannayuganda. N'osanga ng'ono tetuyisibwa kyenkanyi ate nga tuli mu nsi emu, ffenna tuli ba nsi emu. Bwe nalabye ng'ate ekyo kisusse ne ŋŋamba ate tujja kukyogerako bwogezi, wabula nze ng'omuntu kanveeyo, kubanga mu Uganda buli omu agirimu ng'alowooza kibiina kye kya byabufuzi, alowooza ku ddiini ye, alowooza ku ggwanga lye, oba oliawo na famire ye. Naye bwe ntunudde nga ndaba nga tewali muntu alowooza ku lwa Uganda, ne ŋŋamba kanneesaddaake, kanveeyo nnwanire ekintu ekitugattira awamu, nga sifudde kuwa gye wava, nga sifudde ku kikyoli. Ekyokulabirako nze Peace for all, all for peace nakitandikira mu maka wange. Nze Ronald Mayinja ni musajja Muganda, mukyala Munyarwanda. Ronald Mayinja ndi mukristaayo,
naye mukyala wange musiraamu. N'ebyo byonna tubisuula ebbali. Eggwanga tulisawali, eddiina tugisawali, ne tutambuza famire bulungi era tetulina buzibu. Ffe tukisanze nga tukirina mu buzibu. Naye osanga mu Uganda ng'abantu beetemyemu. Nze ndi wa ddiini eno, nze ndi wa ggwanga lino. Ebyo bye nziza okulwanyisa tulabe nga biggwawo ffenna tweyagalire mu Uganda eyawamu. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. No, kakati ekyokwesimbawo n'obutesimbawo ekyo mbadde njagala nkyogereko nga tuuse mu biseera by'ebyobufuzi. Pakati ebyobufuzi bwenna bigatta ate ne bino ebya NGO bigenda kuntabula. That one we are going to discuss when the time comes. Yeah. Thank you.